Mukama Katonda tukwebaza olwa lesoni eno nga tugenda okuyigako ne bannaffe beeramu naffe otulungamye nnyera Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Lesoni y'olunaku olwaleero nze bwe nabadde njiyiga neebuuzizza ekibuuzo ne ngamba naye omuwandiisi alengera ebyo Mukama yamulungamizza ddala kituufu bye tuyitiramu ddala engeri gye tweyisaamu okutangirirwa Okwobukiikakiika Omusalaba ne Kanisa. Amina. Musumba Sebo kiki ekinyusa ekiri wano? Okutangirira Okwobukiikakiika, Omusalaba ne Kanisa. Omuntu asoma omutwe guno guyinza okukalubiramu okutegeera. Kansaye Musumba mu dakiika entono otutagululemu omutwe guno nga mutegeerwe nange omuntu akisomye obusomi nga sikiwulirangako. gye tuvudde gye twatandikira Pawulo nga yeebaza Katonda olw'abantu ba Efeso ng'amwebaza olwa pulaani gye yakola nga tetunaba na kubeerawo ey'obulokozi ng'atulokolera mu Yesu. Byonna bye twetaaga olw'obulokozi yabikola ng'ekisigadde enjiri bw'etubuulirwa n'ejja gye tuli nga tulina okukola ebintu ebi okufuna emikisa egiva mu nteekateeka eno. 1 kuwulira, 2 kukkiriza. Awulira n'akkiriza Katonda bye yategeka ebyaggwa edda mu Yesu, tuzuukirira wamu naye, tutuuzibwa naye mu ggulu, tugulumizibwa wamu naye, tuleka ku maanyi gali, tufuna amagezi, tufuna okubikkulirwa, byonna bifuuka byani? Byaffe. Obulokozi buva eri Katonda in brief. N'olwekyo eddaala eryo eritugatta omuntu ow'oku nsi kuno ne Katonda mu Luzungu twandise vertical, busimbalaala. O tukiyite busimba kale busimbalaala. Kaakati abamukkiriza, abawulidde ne bamukkiriza ne bafuna ebyobugagga biri byonna ebyogeddwako, kibasobozesa okukolagana obulungi ne bannaabwe ku level eyaffe eya wansi. Muntu ku muntu, otyo muntu ku muntu. Enkolagana eno ku level eyaffe yeya bukiikakiika. Amaanyi agatusobozesa okusonyiwa, amaanyi agatusobozesa okutawulula entalo, amaanyi agatusobozesa okukolera wamu ng'ekkanisa, okusooka tugafuna kuvaawa waggulu. Obusimbalaala vertical. Vertical eyo bwetebaawo ebyawano omuntu ku muntu tebijja bulungi, ebyamukiikakiika tebiriiwo, biyinza obutanyuma bulungi, biyinza n'obutasobokera ddala. Lesoni yaffe ya leero eyayita twali ku busimbalaala, emikisa gye tufuna okuva mu nteekateeka gye yatukolera. Gundi eno wiiki eno tugenda kulaba ate wano wagenda watya muntu ku muntu olwakiri. Tweyanziza Musumba. Katugendera mu Efeso essula 2 onyinyi olusooka paka ku lwokusatu. Agamba nti era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono byammwe n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe egy'ensi eno bwe giri, ogobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga, omwoyo ogukozza kankano mu baana abatawulira. Era naffe ffenna bye twatambulirangamu edda mu kwegomba okw'omubiri gwaffe, nga tukolanga omubiri n'ebirowoozo bye byagala, ne tubeeranga olw'obuzaaliranwa abaana b'obusungu nga n'abalala. Tweyanziza agambye nti era naffe bye twatambulirangamu edda. Pawulo yakola ki? Yayogera. Nja kusaba tubuuke tugende ku 11 paka ku 13. Kale mujjukire
ngedda mmwe abaali abamawanga mu mubiri abakomole bayitanga abatakomolebwa mu mubiri okukolebwa n'emikono nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isirayiri era mwali bannagwanga eri endagaano ez'okusuubiza nga temulina kusuubira nga temulina Katonda mu nsi ne kankano mu Kristo Yesu mwabaali ewala edda musembezeddwa olw'omusaayi gwa Kristo. Amiina. Kubanga ye gy'emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula. Tweyanziza mukadde gye tusoose erimu essula 2 olusooka paka ku lwokusatu abagambye nti mwali mufiiridde muki mu byonono byammwe olw'ekibi mu 11 paka 13 era abajjukiza n'abazaayo nti mwali muli wala nga temulinaanye Kristo naye ne musembeza bakumpi okuyita muki mu Kristo. Awo enjagala obbabuuliza Pawulo lwaki akola emphasis eno eri yabagambye dda nti mwali mufiiridde mu bibi byammwe naye nazeemu n'akola ki n'akibajjukiza. Lwaki abanamawanga bano Gentiles bayita abanamawanga lwaki abajjukiza nti obulokozi buno si bwa Abayudaaya bokka nammwe abanamawanga obulokozi buno okuyita mu Kristo Yesu bwammwe. Njatandikira ewa mukyala Kabiito. Abajjukiza nti obulokozi si bwabwe bwokka ekisookera ddala bo kye bayita ab'amawanga kyanjawulo ku version ya Katonda bw'akiraba. Bo balowooza nti bo olw'okuba obubaka bwajja waabwe Abayudaaya bo be baalondebwa era bulina kubeera bwabwe bwokka naye ate gye tuzze tuyiga tulabye nga pulaani y'obulokozi ya nsi yonna. Yokaana 3:16 bw'atyo Katonda bwe yayagala ensi taga nti bw'atyo Katonda bwe yayagala Abayudaaya. So kyava abawandiikira nga abajjukiza nti nabo kitundu ku nteekateeka y'obulokozi. Musumba so nange nyongerakaawo nti gye twatandikira Pawulo yeebaza Katonda nti enteekateeka y'obulokozi yagikola dda n'okuyita n'ayita nti yabalaba Kakembo yamulaba dda amuyita bigenda okutuukirira Kakembo azaalibwe nga mu pulaani mwali siri after thought siri chance. Katonda yanjagala ekyenkanidde awo n'ateeka mu pulaani ye ne bannamawanga bano mu pulaani eyo eyakolebwa edda nabo baalimu bwe baba baalimu gwe Omuyudaaya osinziira ku ki okubasosola n'ogamba nti nga tebafuuse Bayudaaya tebayinza kufuuka Bakristaayo so nga mu pulaani nabo baakola ki mwebali. N'olwekyo kibazzaamu amaanyi okumanya muteekateeka za Katonda ze batamanyaako n'Abayudaaya ze batamanyaako baalimu kuva ku lw'ereberi. Tuyanziza Musumba n'ekirala kye tulabamu ekibuga ky'Abefeso gye twatandikira twayiga nti kyalimu abantu 25,000 naye ku 25 tebaali banamawanga wokka mwalimuko n'Abayudaaya. Pawulo abawandiikira ne bana Abayudaaya abali eyo mu Efeso nabo bakitegeere nti temusosola bantu bano kuba ne mu nteekateeka y'obulokozi baakola ki baalimu oba mwebali. Kati Pawulo abawandiikidde amaze okitegeera abanamawanga bano nti naffe mu nteekateeka mwetuli alina kyabasuubiramu. Bwenja okusaba mukadde ekiwanuka tusomere mu Befeso essula 4 onyero 17 paka ku 18. 17 yagambye nti kyenva njogera kino nentegeeza Mukama waffe mmwe mulemenga okutambula nateera ng'abamawanga bwe batambula. Kade soko kumekaawo
bawandiikira si bannamawanga ate abagambye balekerawo kutambula nga bannamawanga awo we mbabuuliza kiki kyategeeza kubanga ali mu kuwandiikira bannamawanga ate abagambye temutambula nga bannamawanga muntagululemukaawo kiki kyata bannamawanga abayudaaya mukadesi nze ndowooza nti Pawulo bw'amala okwogera bano abantu bayogera nabo baali bamaze okuyingira mu mpisa ya Kristo nga tebakyali bamawanga nga Abeefeso bwe badde bakola ki batambula kati muku yensonga bwe baba bakutambula batambulire mu nkola eya Kristo kwegamba kati bakristaayo ekitegeeza kyagamba mukadde nti omuyonaani bw'akyuka nakkiriza Yesu bw'asisinkana muyonaani munne atakyukanga yaba munnaggwanga ekitegeeza obunnaggwanga eri Katonda ye muntu atamumanyi kyanjawulo kuffe kye tuyita bunnaggwanga ffe gwe tuyita omunnaggwanga yaani by blood gutagata naye musaayi gwe tusosola musango gwe n'olwekyo oyinza okubeera omuyudaaya n'obeera omuyudaaya nga oli mukristaayo bw'oba toli mukristaayo oba munnaggwanga eri omuyudaaya omukristaayo ekitegeeza obunnaggwanga eri Katonda si kyekimu n'obunnaggwanga gye tuli Musumba katukireete wano wennyini we tusobola okukitegeera muna Kenya ne muna Uganda bwe basisinkana nga bonna bakristaayo baba ba Luganda so nga ate oli alina obuzaalirwana bwe obw'e Kenya nange nina obwangu bwawa obw'e Uganda naye bwe twesanga tukkiriza Kristo omu tuba ba Luganda. Tweyanziza kano katubagireyo ddala nti n'obuwangwa bukyuka obuwangwa bukyuka bwe tubanga tuyingidde mu luli olumu eri balina gwe bayitanga simanyi bamuli asooka ebyo biba tebikyaliwo bwe tuyingira mu bukristaayo tuba ba Luganda luki lumu oba tokyalya kingana kwogera luteeso lwange oyinza okwogera oluteeso naye empisa ez'ekiteeso oba ez'obuwangwa ezikontana n'okukkiriza kwa Kristo ezo ziba tezikyakola mu ggwe. Musumba wano Pawulo kyeyali ayongera okukkaatiriza eri Abeefeso oba abanamawanga nti yes muli banamawanga mulina ensibuko yammwe naye ekiseera kino mwakkiriza Kristo mutambulenga Kristo bw'ayagala empisa ebeerenga eya Kristo bw'agyagala so seeri ey'obuzaaliranwa bwammwe akati no Kristo gy'ayagala omuyonaani gy'ayagala ne mu muyudaaya kyava bagamba nti muli omu yes naye abayudaaya bakyagambayo naye oli muyonaani kukuba katugende mu maaso bwetwalaba nti Pawulo we yajja mu Efeso yagenda mu yeekaalu n'asomesa emyezi esatu n'agobebwayo bwe yagobebwayo teyakaayana n'abaamugoba n'agenda mu ssomero ly'e Tayiraanasi n'asomesezaako emyaka 3 naye nga bano baasomesa banamawanga abayonaani ne bategeera Mukama ne baawulira ne bakkiriza ne bateekebwako envumbo agenze bwe yagenda abayudaaya abaaliyo nga babagamba obulokozi buno bwaffe bayudaaya ffekka naye abantu bano be bagamba balina katonda waabwe Dayana gwe baali basinza era yali abagattira ki awamu ate bategedde Kristo ono ate bano abayudaaya babagamba obulokozi bwaffe ffekka abayudaaya. Ekibuzo kyange we kijjira abayudaaya bano balina ekizibu mwe mulowooza kizibu ki
nga tetunafuna na ansa ya kizibu ekyo nja basaba tusooke tugende tusomemu Lubereberye essula 12 olunyiriri olwokubiri tulabe ekigendererwa kya Katonda kye yalina eri Abayudaaya bano. Lubereberye sebo kandabo bantegedde kyogamba kyobuuza kandabo bankitegedde kyogamba nti Pawulo amaze okubuulira emyaka 3 miramba. Yes sir. Avuddeyo alese abakyufu agenze atabadde awalala agenze e Rumi wayise emyaka awandiise ebbaluwa bawandiikirwa edde baki bakyufu kisoboka okubanga ekyaliyo wadde mu kanisa y'Abefeso ekyaliyo abakyagamba abakyufu bano abedda nti nayeku okuba temuli bakomole kisoboka okubanga ekyaliyo abo basuubira kisoboka kubanga gwali mu kanisa y'e Galatiya. Kyova obuuza kyenva mbuuza nti mulowooza kizibu kyali ki naye nga tetunnatuuka ku kizibu Katonda bano bwe yayita Abayudaaya yalina ekigendererwa kye yabayitira kati we twagala otandikira awo. Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo n'awali ekika kyo ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe nange naabeeranga mukisa n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba ne Lutti n'agenda naye. Ne mu ggwe ebika byonna amawanga gonna mwe galiweebwa ki omukisa. Amawanga gano nga tasosodde nti Bayudaaya nti bannamawanga bonna awo ffenna tuli wamu. Kati ne tweyongerayo nja kusaba tugende mu kyamateeka. Sebo soko olindeko. Yes sir. Agani naakuwanga omukisa. Ne Ibulayimu naye omukisa bamuwa muwe. Bagumuwe naye aguwa abalala. Oba Mukama amukozesa ayite mu ye okuwa abalala emikisa. Genda maaso sebo. Kyamateeka essula 4 olunyiriri olwokutaano paka ku lw'omunaana nga mukadde atusomera nja kusaba tuwulirize nnyo Katonda ekigendererwa kye yalina eri bana Abayisirayiri oba Abayudaaya be yali alonze okuyita mu Ibulayimu eri gye tuvudde ekigendererwa kye yalina. Essula 4 olunyiriri olwokutaano paka ku lw'omunaana. Olwokutaano laba mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira. Mukolenga mutyo wakati mu nsi gye muyingimu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Kubanga ggwanga ki erina Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowoolanga. Era ggwanga ki ekkulu erina amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero. Kigendererwa ki kye mulabaawo Mukama kye yalina okulonda abaana ba Isirayiri bano n'abawa amateeka n'ebiragiro? Kyala mukadde Kabiito. Mu kubalonda n'abawa amateeka n'ebiragiro yagendereramu okusikiriza abalala abatamumanyi okumusemberera. Senga bano bawadde amateeka n'ebiragiro babiteeka mu nkola nga bw'abiwadde
abalala bajja kwegomba Katonda bano gwe basinza nabo bamusenge bamwekwata afuuke waabwe. Mukadde nze ndaba nga gano agayitibwanga amateeka mpisa za Katonda. Abantu bano singa bategeera Katonda waabwe n'obukulu bwe bandi badde bategedde empisa ze ne byayagala. Era bwe bamala okutegeera empisa za Mukama waabwe oba za Katonda waabwe gwe baagala, ab'amawanga bwe bandi batunuuliddenga bandirabyenga Katonda mu bo, tebandirabye baki Bayudaaya. Tebandirabyenga baki Bayudaaya, ne bandi baddenga batunuulira nga balaba Katonda olw'empisa ennungi ze balaba zino Bayudaaya. Sumba kiki ekiri mu mateeka gano ekiyinza okusikiriza omulabi oba awuliriza omunaggwanga akole statement eziri ezigamba nti bano nga balina Katonda ali okumpi? Buli teeka Katonda lyawa abaana ba Isirayiri gabe mateeka 10, gabeere mateeka ga bya bulimi, gabeere mateeka ga bya bufuzi, yagasimbulanga mu kwagala. Weewaawo yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna ne mulira nawo nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Nk'ekyo okulabirako Yesu ng'ogyeko amateeka 10 aba weeteeka nti buli myaka 7 bwe gituukanga musonyiwenga amabanja. Teebereza nga Uganda ffe tuteeka etteeka eryo mu nkola nga Kenya bafa nago. Ab'e Kenya bwe batunuulira ekiri ewaffe eno nga buli myaka 7 olw'okusonyiwa amabanja tebeegomba bonna basenguke bajje basengene waffe. N'agamba nti buli myaka 5 omuntu yatunda ekibanja ky'olw'obwavu. Myaka 5 bwe giwera kimuddizibwe. Eryo etteeka nga libadde likola Uganda wano mivuyo egiri wano. Abali e Kenya bonna tebandisenguse ne bajja wano. Bw'okungulanga emmere oyitangamu lumu toddamu gwakubiri. Abannamawanga owulira akantu ako, abaddu n'ensolo ez'omu ttale n'abanaku bafune ekyokulya. Etteeka eryo likola mu Buyudaaya muka. Kyeva bansobi bwe tusoma amateeka gano ne tugaawulamu nti wano amateeka ga yali ayogerako, yali tayogera ku mateeka 10, yali ayogerako amateeka gonna. Teriyo tteeka lyeyawa Isirayiri wadde ery'okukomola singa gaakozesebwa mu kwagala. Gaali gajja kusikiriza abamawanga. Submission ya Musumba nzijukizza gye watandikidde ng'otubuuza okutangirira okwobusimba n'okwobukiikakiika nti Katonda bw'abaga amateeka gano ekisooka ganyweza enkolagana yaffe naye bw'aga nti luvannyuma lw'emyezi 7 musonyiwe amabanja bwe nteeka mu nkola mba mpadde kye yagamba ekitiibwa. Ate bwe nteeka mu nkola ono gwe nsonyiye ebbanja enkolagana yaffe yeeyongera okuba ennungi. Nekiba nti vertical horizontal eri dependent upon the vertical. Tuyanziza awo wembuliza ekibuuzo. Ffe tulabye ekigendererwa kya Katonda kye yalina ng'abawa ng'abalonda ng'abawa ebiragiro bye n'amateeka. Kati obuzibu bwavaawa? Obutategeera kigendererwa Katonda yalina. Kantandike ne mukyala Kabiito. Nze ndowooza nti obuzibu kibi kye kireeta okwegulumiza mu bo ffe Abayudaaya, ffe abalonde, ffe abaasigalawo ne beerabira okwagala kwa Katonda okuteekesa amateeka gano ate ne bagakozesa kutulugunya bannaabwe.
kwegamba sebe alinga agamba nti bano amateeka ge baabawa gabafuule abasikiriza abalala olw'enkolagana gye gataddewo wakati waabwe ne Katonda waabwe nabo bennyini. Amateeka gano gennyini ge baddira ne bagafuula bulooka ne bazibamu ekisenge nekyawula bannamawanga n'Abayudaaya. Ffeno tulina Katonda atuli okumpi tetulinga mmwe munira buddole mu kifo ky'okukikola mu ngeri ey'omukwano ky'okukiraga mu bikolwa. Katonda ali wakati mu ffe ewaffe akola kanankwe nkusabireko ndabe bw'anaakuyamba. Baakikozesa kwegulumiza nakusitula ggwanga lyabwe against mufunze kwerowoozaako. Naffe wano weebiri tasumulosona Mukama bw'abanga biriddeko akatonotono nemba yaddeko awo tugenda tugende mu maaso. kyemugambye nti Katonda yalina ekigendererwa kirala. Bano ne bakwata amateeka n'ebiragiro Katonda byabawa ne babifuula ekisenge. Baatulazeeko nti omuntu omunamawanga yali mu Isirayiri ng'ategedde ku Mukama atambula awulira ettendo mu yeekaalu agezaako kusembera asanga ebipande nti omunamawanga tosala wano ebikutuukako byonna gw'omanyi biri ku mutwe gwo. Naye kati Pawulo awandiikira Abakristaayo bali mu Efeso abatali mu Yerusaalemi. Muŋŋambyeko nti baakozesa amateeka ne bagafuula omuziziko. Nga sinababuuza kibuuzo nja kusaba mukadde asooka atusomere olunyiriri olwo lw'14 then awo tugenda kuddamu. Efeso 2:14 munyinyonyole bulungi amateeka gano gaafuuka gatya omuziziko oba ekisenge ng'ate ekigendererwa kya Katonda si bwe kyali. 2:14 ne 15 gambye kubanga ye gy'emirembe gyaffe yafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula. Bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe tawuleeta ey'ebiragiro ebiri mu mateeka alyoka atonde mu ye yennyini abo bombi okubeeranga omuntu omu omujja okuleeta emirembe. Toyanziza awo wembulize ekibuuzo mateeka ki gano gaayogerako era gaafuuka gati ekisenge ekyawula Abayudaaya ku bannamawanga? Kantandikire wa Musumba. Okumala ebbanga ddene ffe abalwanirira amateeka 10 waliwo abakkiriza abagamba nti mulabye amateeka 10 gaavaawo, amateeka gonna gaavaawo. Tulokoka lwaki? Ffe abagalwanirira 10 ne twawula netuga nti wano tayogera ku mateeka 10 wanayogera ku mateekateeka gali amalala agasaddaaka n'agali gakwata ku Bayudaaya bokka. Naye ekiwandiiko kigambye mateeka n'ebiragiro. Katwawuliddeemu olw'ensonga eyo ekizibu tekiri ku mateeka. Yesu ekikoligo kye yajjawo kikoligo ekizimbiddwa bano n'obulabe obuzimbiddwa bano nga bakozesa amaki kirimu engeri ezi. Amateeka ku bwago malungi matuukirivu naye galina omulimu ogwo gakuuma ogatuukiriza ofune obulamu, gakuuma ogasuule ofe
empera y'ekibi okukola ki galina olulimi olwo tegakuyambako tegakuwagira tegalina maanyi gakuyiga ani kufa asobola okugawangula n'agafunamu obulamu teri ffenna gatusalira gwaki Yesu Kristo kyeyava agakuuma n'agawangula n'afa n'atusasulira ebbanja eribangibwa amaki amateeka ogwo omuziziko n'agugjawo omuziziko ogwokubiri amateeka gano gennyini bano baffe tuli Bayudaaya ffe balonde ffe abaasigalawo wadde 10 ng'ogyeko amalala gali agasaddaaka naki wadde 10 baagafuula emiziziko batya badira etteeka katugambe ng'etteeka erya sabbiiti ne baliteekako emiziziko ne Katonda ne bamuggalira ebweru tusoma mu Isaaya essuula 1 oba olunyiriri lwakumeka 13 ne 14 tulusome mukadde essuula 1 13 agamba bw'ati temuleetanga nate ebitone ebitaliimu obubaani bwa muzizo gye ndi emyezi egibonese ne sabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaana kwa ddiini emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa kwe kutegana gye ndi nkooye okubigumiikirizanga ani yabiragira yennyini ani yabiwa ye ate atuusa atya okubikoowa byemukoze eki nkola bano balina bwe baabituusa ne sabbiiti n'emutama nebimutama ne bimukeeta ne bimuggalira ebweru n'olwekyo sabbiiti enkwata gye twagikwatamu ng'eggalira Katonda ebweru naye si yeyeeka sabbiiti ne bannaffe Abayudaaya bannaffe Mukama waffe agenda okujja Yesu Kristo sabbiiti nga tagikuuma nga bwe baali baagala agikuume naye ne bamuggalira ebweru ate nga mukulu wa sabbiiti nga yabajjukiza bujjukizi nga ne bassebo mwana w'omuntu ye mukulu wa sabbiiti nga tebamulabawo abannamawanga sabbiiti y'Abayudaaya nga kikoligo tutambula stadiya nkaaga n'olwekyo ebikoligo bino Yesu bye yajjawo so si mateeka ate amateeka totagalanga ne weetawanya kugaawulamu gano gali seremoniyo gano ga saddaaka amateeka aga saddaaka Yesu yagatuukiriza teyagajjaawo bujji teyagamenya bumenyi yagatuukiriza buki butuukiriza etteeka ngeri okukomola taliwanga kuva ku lubereberye nti lya bulamu butaggwaawo nedda kiriwo nti atakomola tagenda kufuna bulamu butaggwaawo no kyeyaliweera n'ensonga ze bwe zibaawo nakati zikyakola ki etteeka erikwata ku kusonyiwa amabanja lyafuuka dyebbi teweetawanya kwawulamu seremoniyo naki gonna singa yagatulekera nga tatuwereddeyo saddaaka teyina limu litwandi 10 ne tulokoka awo sebo wali ekibuuzo kyange nange kyenjagala okubuuza kakati bwe kiba nga kiri bwe kityo nga ab'amawanga baatunuuliranga amateeka gano nga gafuuse ekisenge gye bali nga bano bagafudde ekisenge gye bali ffe leero nga waliwo abantu abatuyitako ne bagamba nti banneeyo abantu abo ne babeera mu kusinza okuva ku makya mpaka kiro olunaku lwonna ne balumalira mu kanisa kakati ffe naffe tuba tetukoze
Mozeziko musumba okusinziira bwanyonyodde ne Ssebaluka kye yatugambye nti ne mu yeekaalu ne bateekawo ekipande nti omunaggwanga tasala wano. Ndabawo ekikoligo n'eri ali ono akwasisa amateeka mu yeekaalu kuba naye ali awo mu kyokusinza ali ku kibonerezo kya kulaba nga teri afuba kusalawo n'abanga naye tasemberedde Katonda. Mu bufunze mulinga abagamba nti naffe kisoboka okubanga ku mulembe gwaffe guno tuyina ebisenge bye twazimba ebitwawula ku balala kyokka naffe tuli bannaggwanga naye nga tulina ebisenge bye twazimbira bannaggwanga bannaffe twafuuka abakristaayo nga tulina ebisenge bye twazimbira bali abanaggwanga tuziyiza Katonda ne bali tubaziyiza okusemberera Katonda. Ndeetera ekyokulabirako omutabani wange mu Advent Muganda andeetedde omuwala mu Advent ne bazadde be ba Advent si Muganda azze okumunyanjulira agenda okungamba erinnya ne mubuuza nti abo bavaawo abo nti gindi mukristaayo ndi kabulengano teri bakristaayo abaganda simanyi oba ekyo kifiitinga mu byetubaddeko naye ekisenge naye ndowooza tuyinza okuteekawo ebisenge kitera nnyo kulabika gye tuli bafe wanje wanje kirabika kitera okulabika nnyo taata n'azira n'omukolo kubanga bateesa omwana ow'eggwanga tugende mu maaso bonna nga Badventist. tweyanziza katugende ku lunyiriri olw'16 mu Befeso 2. Efeso essula 2 olunyiriri lwa 6 olwa 16 agambye bw'ati era alyoke atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusalaba bwe yattiba obulabe ku gwo najja n'abuulira enjiri ey'emirembe mu abaali ewala n'emirembe kaakano abali okumpi kubanga ku bw'oyo ffe fembi tulina okusembera kwaffe eri kitaffe mu mwoyo omu. kyetulabye awo tulabye Yesu kye yatukolera kye twayise busimbalaala vertical nti ng'ebigenda okuvaamu enkolagana yange ne muntu munnange kye tuyita horizontal bwe mba n'enkolagana nga eri vertical nze ne Katonda nga nnungi nga nnamu ebivaamu ku nkolagana yange n'omuntu munnange birabika era bwe mba njagala otereza enkolagana ne muntu munnange nina kusooka eri kutereeza eri waggulu vertical nga sinabuuza kibuuzo nja kusaba tusooke tusome Abefeso 4:32 nga muwuliriza bulungi mundage gye twogeddeko ebibiri enkolagana yange ne Katonda weerabikira mu lunyiriri n'enkolagana yange ne muntu munnange bwe birabikira era mbeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga ne Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Yalikomye wali n'agamba nga musonyiwagananga naye ayongeddeko nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo n'alaga ekiri vertical busimbalaala nti olwokubanga Yesu Kristo yatusonyiwa naffe ebivaamu tusonyiwe ki bannaffe. Awo njagala obabuuliza ekibuuzo
nsobola okubeera n'enkolagana ennungi ne Katonda eri vertical naye nga enkolagana ngezezaako ne muntu munnange yo nga tekolerako ddala oba ntegerekese. nsobola okuba n'enkolagana ne Katonda naye nga ne eno wansi ku muntu nga biganye. Nsumba kantandikire eyo nzire wa mukadde Kiwanuka. ze gusokeza kalubu kansoke wa mukadde Kiwanuka nzire wa kwagamba nze mugoba nsonga. nze ndowooza ensonga eyo tuteeka okukitegeera nti bw'oba tosobola kusonyiwa muntu tolina era nkwatagana na Katonda kubanga twakisoose ne tukiraba nti empisa ya Katonda kwagala era kyekyamuleesa amateeka galigwa bwe tutandika okugasoma gonna gajjudde kwagala. Kakati toyinza kuba na nkolagana na Katonda ate n'olemererwa enkolagana ne muntu muno. Kati kitegeeza nti oliko ekitali kituufu. Tuteekwa okuba nga tukwataganira wamu bwe tuba nga twagala Katonda ne bantu naffe tuteekwa okuba nga tubakola nga tubaagala. Kankutegeere bwe nti bwe mpulira ng'okutabagana ne muntu munnange kiganye manya enkolagana yange ne Katonda yakutuka dda. Weebale nnyo. nsaba okwawukanako. Yawukana tuwulire. Nsaba okwawukanako. Yesu yava mu ggulu enkolagana ye ne kitaawe yali ntereevu nnyo nakka kuno enkolagana ye naffe yali ntereevu tetwamutta. Ekyo kijjawo enkolagana ye ne kitaawe. Siyinza okubanga nina enkolagana ne Katonda naye omulu ono nemwekubako talina ddembe kwesalirawo yekyayagala. Nze olw'okubanga ndi connected ne Katonda nina obuyinza okumuweta mufaananyi ekyenjagala afuuke. Naye ono si kyeyabuuziza. Nsobola banga enkolagana yange ne Katonda nywevu ate muntu ku muntu nga si nywevu. Eyiyo kubanga kakati nze nganze kitegeerekeka naawe gwe bw'oba oyinza okuba nga wansonyiwa byonna nze ne ŋŋaana ekyo kirala ekyo kiki kirala. Kati awo Katonda wo osigala oli ne Katonda wo naye waliwo okubeera nga tosonyiye nze olw'ekyo kye nakukola naye gwe ogamba nti oli naani ne Katonda ate nakyo kiki kirala. Tuddeyo wa nsonga. Tuddeyo wa nsonga. Era ngenda tambulira awo nti Sitaani akimanyi bwe tuba n'enkolagana eya busimbalaala eri vertical ne Katonda kituleetera eba ebivaamu nti enkolagana yange ne muntu munnange erongooka era ayina ngeri nnyingi z'akola ng'ayagala enkolagana eyo eveewo. Nja kusaba mukyala mukadde Kabito ampeeyo engeri emu Sitaani gyamenyawo enkolagana eyo gye tulina ne Katonda era ng'amanya nti bwe ngimenya automatically enkolagana gy'alina ne muntu munne ejja kufa. Naye byonna tubikole nga tulina eddakiika 5. Yes. Nti Sitaani kyakola okumenyawo enkolagana yange ne Katonda okulaba nti n'enkolagana yange ne muntu munnange efa. Yokaana 10:10 atugamba nti omubbi ajja okubba n'okuzikiriza n'okutta. Ye waaba alina strategies ze akolako kukola aleke mu kitundu nti oba n'enkya n'atandikirawo omukisa bw'agufuna agukozesa ddala. He destroys completely. Naye ate ye Kristo yajja tubeere n'obulamu ate tubeere nabo mu bujjuvu. Musumba awo wenkubulize ekibuuzo nti Sitaani ategedde tulina enkolagana ze tugambye oba za Kanisa oba bufumbo enkolagana ze tubeera ne bantu bannaffe azimenye. Enkolagana zino bwe zimenyeka tukihandolinga tutya? How do we handle fractured relationships nga Sitaani azimenye? Kakati dakiika tezituweddeeko njagala nkubirire ne bwe tunaafundikira n'ekyo.
bwensobezebwako okusinziira ku bunene bw'ekisobyo ekinkoleddwako. Kikemo ki ekinzijira amangu? Gundi ansobezaako, anyiizizza oba akoze ekintu kyonna kyonna kyankoze naye kinkola bubi nnyo. Kikemo ki ekinzijira? Kwerwanako, kuwoolera gwanga, oba try to fix the damage, the problem. Bwe mba okubifixinga ngenda kukozesa resources ki eziriwo ze nnina, bwe ziba zetaga ngumi nga ngalina nga mwabika bwe kiba kyetaga mudidi nga weeguli, bwe gutabaawo nga gwakwewola, bwe kibaawo nga kyakukuyira bigambo nange nkulage kye nninawo. In otherwise, we fix problems nga tuli mu busungu muki. Ekintu kyekikulu ennyo kye tutera okwerabira mu ssaawa eyo ekyandituyambye kwekwata ku Katonda. Vertical. Simbalala. Kusobola okutegeeza oli. Lwaki bwe tumutegeeza oli kikola? Lwaki bwe tusobola okutegeeza oli nensooka newaayo ebbanga nemala okutegeeza oli lwaki kikola? Musumba bwensooka okumutegeeza kikola kubanga bwe tusomako mu Befeso 1:17 Pawulo bwe yali asabira bano nga bawandiikidde naga nti ne mbasabira Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawe mwoyo omutuukirivu abageziwaze era abamanyise Katonda mumutegeere. Mu bimu bye yabasabira nti bafune amagezi n'okwolesebwa. Wano obusungu bwe bunninnya ku mutwe amagezi gatera okubula. N'okola ebitali mu magezi. Yinza okukola ekintu nange obudde ne buyitawo ne nga nti nze nakola ekyo. Obusungu obutumbizi. Bwe tugenda eri tufuna amagezi, tufuna okwolesebwa. Gwe mu busungu tukyalaba na bigenda wala ebiyengeyenge tebikuganya kulengera. Weetaaga okuddako ewooli amanyi byotomanyi alengera byotolaba. Nga n'ensobi yo gwe gy'obadde tolaba oyinza okulaba nga gwe waleese ekyo. Kakati bw'okiraba n'omanya nti olina kusooka kumwetondera akusonyiwe. Bw'amala okukusonyiwa olaba bw'ojjamu omutima ogukuwaliriza okukola ekintu ekisinga obukalubo ku nsi, naawe ojja osonyiwa onaakusobezza newankubadde toyagala. Naye olw'okubanga oyagala okusasitaininga okusonyiyibwa kuli, naawe olina okukola horizontal atonement. Ekyokusatu yatugambye nti okwagala. Katonda ono yatwagala n'okwagala okutayogerekeka. Bw'otuuka eri n'okulaba n'omanya nti okwagala mu butuufu kwewaayo, ogenda okukakana nga naawe okomyewo eno ku horizontal. Ekisembayo ge maanyi. Pawulo yatusabira amaanyi agakola okusinga bye tulowooza. Gwe tolina maanyi gataggulula bino byuma. Ensobi gye ndabye gye ttera okukola bwe mbiyingirira nga byakabeerawo, Mukama ne simuwa space, ngenda okujjukira okumuyita nga nabituzze byonna bivudde we byandibadde bigondera. Ogenda okumuyita nga yeetaaga makansi. Bw'omuwa space, Mukama Katonda ajja kuwa amagezi, ajja kuwa amaanyi, ofune n'emirembe. Katusabe. Mukama Katonda, tukwebaza nnyo kubanga bwe watwagala ffenna mu nsi watwagala. Tulinayo baana na byana, tulina mawanga gasaanidde na gatasaanidde. Mu mwana wa Yesu Kristo watufuula omuntu omu, naye kitukaluubirira. Tusosolagana mu mawanga bubi nnyo, ne mu Kanisa tukikola. Tusosolagana mu langi bubi nnyo, ne mu Kanisa tukikola. Tukikola lwa busirusiru olw'ekibi ekiri mu ffe. Tukwegayidde otuyambe twekebere tulabe nga mu Yesu Kristo tuli omu. Kimalewo emirembe gye tulina mu Kanisa egitandibaddewo
Yetina mbufumbe ekitandibaddewo ne mu nkolagana zaffe zonna ze tulina mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen.